okutandikira mu ssaza Kyaddondo munnabyabufuzi omugundiivu ku oluvuganya gavumenti Kano Kizza Besigye aleeteddwa ku kkooti ya Buganda Road wakati mu by'okwerinda ebinywezeddwa ebweru wa kkooti ng'onazze okuvunaanibwa omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu. Besigye aleeteddwa mu mmotoka ekika kya drone mu basirikale ababadde beetimbye engoye eza bulijjo n'abali mu yunifoomu mbadde n'abalwanyisa obutujju era nga ebyokwerinda bibadde by'amaanyi ku kkooti eyo. Wabweru wa kkooti ne munda mu kkooti ebyokwerinda binywezeddwa era abasirikale ababadde babagalidde emigemerawala babadde bayiriddwa ku kkooti eyo okukakasa nti ebyokwerinda binywevu. Bannamateeka ba Besigye abakulembeddwamu Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago basabye kkooti eno eyimbulwe omuntu waabwe nti kubanga emisango egimuvunaanibwa kkooti eno yamukkiriza dde okweyimirirwa wadde ng'akyakumibwa mu kkomera e Luzira. Kinajjukirwa nti Kano Kizza Besigye avunaanibwa omusango gw'okukuma omuliro mu bantu ng'ali wamu ne Samuel Walter Lubega Mukaaku nga bano mu mwaka 2022 bagenda mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala abakulu kye balumiriza nti baali bakuma omuliro mu bantu bwe baali bawakanya emiwendo gy'ebintu egyali gyekanamye ebiseera ebyo. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo ekitongole kya Kabaka Foundation kitongoze enteekateeka ey'okujjanjaba abantu ba Kabaka mu ssaza Ssingo mu nteekateeka yatuumwa tubeere balamu erethe campaign egenda okubeerayo omwezi ogujja ng'abantu ba Kabaka bagenda kujjanjabwa endwadde ku bwereere. Mu ssaza Ssingo olusiisira lw'ebyobulamu lugenda kuyindira ku mbuga y'essaza era olunaku olwaleero abaami ba Kabaka okuva mu ssaza Ssingo basisinkanye abakulu okuva mu kitongole kya Kabaka Foundation okusalira awamu amagezi ku ngeri olusiisira luno gye lugenda okutambulamu. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala asinzidde mu nsisinkano n'abaami ba Kabaka bano n'abasaba okukunga abantu b'omutanda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwettanira olusiisira lw'ebyobulamu olwo. Okuva olwaleero luno lw'otegedde enteekateeka bw'oba oyagala Buganda edde mu kifo kyayo ekituufu tugijje mutabani w'Opeto we yagireka tugituuze mu kifo ekituufu. Olina okukola obutaweera okulaba ng'abantu abali mu kitundu kyo bonna bategedde enteekateeka nti Kabaka agenda kujjanjaba abantu. Omwami wa Kabaka ow'essaza Ssingo Mukwenda Deo Kajimu agambye nti obwavu obusukkiridde ennyo mu bitundu by'e Ssingo bulemesezza abantu ba Kabaka okugenda mu ddwaliro okujjanjabwa endwadde ng'olusiisira luno lwakuyamba bangi. Abantu tebalina ssente naye ate balwadde. Ssaabasajja Kabaka kyeyavudde atuwa omukisa guno tusobole okulaba nga tujja tukeberebwe ate atuwadde n'eddagala epitirivu. Abantu tubasaba temufa ndwadde, Kabaka atukoledde omukisa guno okulaba nti tujjanjabibwa. N'ensonga eyo tubakoola mujje mu bungi mufune obujjanjabi bwa bwereere. Namirembe Stella Nabulime akulira ebyobulamu mu ssaza Ssingo agambye nti gavumenti esaanye okulabira ku Bwakabaka okwongera amaanyi mu kulwanyisa endwadde. Kubanga tuzze tukiraba mu bantu abaffe abajja mu malwaliro nga omuntu amala gagenda n'agula ddagala yawulidde omutwe gumuluma tasoose kumanya obuzibu obuli mu ddagala okusinziira ku bulamu bwe kubanga omukozi bw'aba akoze eddagala eryo tabangako mulalu okugamba nti kanteekemu akapapula kano akalabula omuntu oyo nti eddagala lino likozesebwa mu budde bwe buti omuntu alina ekirwadde kino talina kumira ddagala lino wabula oli agenda bugenzi ng'agula ddagala. Mu ssaza Buddu eggombola y'Obwakabaka eya Musaale Butenge Bukomansimbi yakutandikawo pulojekiti z'Obwakabaka ku mbuga y'eggombolola oluvannyuma lw'ebizimbe by'Obwakabaka ebibadde mu kkooti emyaka n'ebisiibo okuddizibwayo mu Bwakabaka. Mubaraka Sebufu Junior ebimu ku bizimbe by'Obwakabaka ku mbuga ya Musaale Butenga emyaka mingi bibadde mu kkooti ya disitulikiti y'e Bukomansimbi kyokka kakati kitegeerekese ti kkooti eyo yejjuludde okuva e Butenga n'egenda mu tawuni kanso y'e Bukomansimbi ng'emirimu gya kkooti kosa ya feesi z'abalamuzi eyo gye byalaze. Alamulirako nnyinimu Ssaabasajja Kabaka eggombolola Butenga nga ye Musaale Nyanzi Yozefu agambye ti kaakati kye balindiridde kwe kubakwasa ebizimbe by'Obwakabaka mu butongole kyokka Musaale n'ategeeza
nti mu ngeri ey'obuntu abo bandisoose kuddaabiriza bizimbe kuba bibaleze ebbanga ddene. Tuyidde ebintu bibiri. Ekisooka twagala bagira bitukwasa mu butongole. Ekyokubiri ate tubasaba babiddaabirize kubanga basanga birungi biramu ate balina bituddiza nga bisaanidde. Bikwasa Ssaabasajja Kabaka okusinda ku bbanga lino bimazeemu. Naye tubeebaza kubanga babivuddemu sina liyombo nabo wabula nga tulina enkolagana ennungi. Embuga y'Obwakabaka eyo eya Musaale Butenga ekwatiridde nnyo obukomansimbi mu gavumenti ey'owakati nga ku budde buno ebitebe by'amagombolola bibiri okuli ekya Butenga ey'ekyalo kosa Butenga Town Council byonna awo we byakuba amakanda nga kyokka embuga eyo wadde yafuuka buddukiro nga buli alemereddwa mu gavumenti ey'owakati awo yettanira ne bangi olufunamu ku mbavu abamu ne bazimba yafeesi abalala ne bapangisa ebizimbe amatiribona tebajjukira bya Bwakabaka ebyabalera. Musawo Mukiibi Francis nga ye mmeeya wa Butenga agambye nti mu butuufu beetaaga okusiima Obwakabaka era babukwase ebizimbe byabwo mu ngeri entongole. Kyetaagisa handover kubanga baatu bannabo bakwasa official eno kikole nga kiri official ne public okumanya. Kooti ebadde e Butenga egenze bukomansimbi mu bupangisa kyokka tukitegedde nti ssentebe wa disitulikiti Fred Nnyenje Kayiira n'olukiiko lwe aba kooti baabawadde ettaka okwezimbira yafeesi ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi bukomansimbi. Musaza Singo omulabirizi w'Emityana yawumula kitaffe mu Katonda Wilson Mutebi akunza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza eryo bagweyo ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja okwaniriza Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agenda okugenyiwalako Musaza Singo. James Kana Sebuguzi. Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejjangenda kusoma omwezi 18 lwe lunaku abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Singo naddala mu magombolola abiri okuli Mutuba Musanvu Myanzi ne Musaale Bulera be balindiridde okukyalizako Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ajja mu ssaza Singo ku nteekateeka Obwakabaka gye bwagunjaawo okutumbula ekirime ky'emmwanyi emanyiddwa nga Mwanyi Terimba. Mu kiseera kino abantu bangi mu ssaza Singo batandise dda okwesunga obugenyi bwa Kamalabyonna nga mu bangi kwe kuli n'omulabirizi wa Mityana yawummula Bishop Emeritus Wilson Mutebi ng'onaagamba nti yadde mukosefu kyokka ku lunaku lwa 18 wakubiteekamu ebiraato era olunaku lwonna wakulumala ng'atalaaga eyo yonna Oweekitiibwa Katikkiro gy'anaayita. Ono akunze bannasingo okujja mu bungi ku Lwokubiri nga 18 baanirize omwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu n'okujjayo obulungi ekitiibwa ky'essaza Singo. Bannasingo nsaba okubategeeza era nga nkuba omulanga titugenda okukyaza Oweekitiibwa Katikkiro waffe nga 18 era tusaba bannasingo mwenna okuwagira nga bwe musobola okukyala kuno. Kale nno nkuba omulanga gye muli mwenna abakulu n'abato mweweeyo kubanga kukyaza Katikkiro kikulu nnyo. Omulala n'olwekyo buli awulidde eddoboozi lyange teeka y'amaanyi okujja nga 18 okulaba Katikkiro waffe era okubeera naye. Ebyo nga biri bityo bo abavubuka ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Busujju nabo olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 15 lwe lunaku lwe beesunga okukyalizaako minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku bavubuka Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sirwanga ng'onajja mu ssaza Busujju okutongoza obukulembeze bw'abavubuka mu ssaza lino n'okuggulawo omupiira ogw'ebigere ogwakanirwa amagombolola mu ssaza Busujju gumanyiddwa nga Kasujju Cup. Ku CBS FM James Kana Sebuguzi Emityana. Mu ssaza Buddu olusoma lwa ttaamu esooka lugenda mu maaso. Omwami wa Kabaka ow'essaza eryo atangaazizza ku masomero g'Obwakabaka ag'abaana abato agali mu buli ssaza lya Buganda. Tomusange Kayinja. Omwami wa Ssaabasajja ow'essaza ly'e Buddu Pokino Judy Muleke akinogaanyizza nti amasomero ga Nassali agateereddwa ku buli ssaza mu Buganda kiragiro kya Ssaabasajja era tegazze kuvuganya amasomero amalala agasangiddwa mu kitundu. Pokino waaviiriddeyo okutangaaza ku masomero g'Obwakabaka gano nga wawulikiseeyo abalina amasomero okumpi n'embuga y'essaza ly'e Buddu abeemulugunya nti essomero ly'Obwakabaka erya Pokino Nursery School ku ssaza
libatutteko abaana ng'olukongolo basinze kuluteeka ku Pokino Judy Muleke bw'atyo kwe kutangaaza nti Ssaabasajja Kabaka okulagira okutandikibwawo kw'amasomero gano mu Bwakabaka bwe alina ekigendererwa naddala eky'okutumbula empisa mu baana ng'Obwakabaka buyambako abazadde. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka. Amasomero gonna agakoleddwa ku kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka omuli Pokino Nursery School ku ssaza e Buddu, omuli Mukwenda Nursery School eri ewa Ssekibo Singo, n'amasomero mu masaza amalala gonna nga bwe mugamanyi gaatandika. Era njagala okukubiriza abantu batwaleyo abaana baabwe. Amasomero gano tegazze kuvuganya amasomero agali mu bitundu gye gasangibwa. Kino ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka. Pokino asabye bonna abeetoolodde embuga z'amasaza obutalwanyisa masomero ago wabula bagawagire, n'asaba n'abazadde batwaleyo abaana. Mu kiseera kino essomero ly'Obwakabaka lino erya Pokino Nursery School lyatandise n'abaana abakunuukiriza mu 100. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Abatuuze mu muluka gw'Emanyama mu gombola ya Ssaabaddu Mateete mu ssaza Mawogola bakedde kukola bulungi bwansi mu busenyi bubiri obuludde nga tewali kidduka kyonna kiyitamu nga n'ab'ebigere badde batambulira ku bunkenke. Bulungi bwansi ono akoleddwa mu kasenyi ak'Erwemisege Kaserutwe ku kkubo eriva ku ludda e Kanoni okudda ku ssomero ly'Erwemisege Primary School ne lituuka e Luuma ku kkubo erigenda Embirizi wamu n'akasenyi akalala aka Rwemisege Luuma paka Mbirizi. Abakulembeze n'abatuuze bagambye nti obusenyi buno bwonna tebubaddemu bigoma yadde ettaka ery'amayinja wabula ab'ebigere babadde batambulira ku nkoma so nga enkuba bw'etonnya ng'amazzi gatawaanya abantu. Amanya Chairman Kasula Julius okuva Ensangala nebaza owekitiibwa Honorable Daisy Byuma okutuyamba tuletera Kalavat. Embeera y'oluguudo luno olw'Erwemisege Kaserutwe lubadde luludde. Oluguudo nga bwe lubadde teluyina malamu. Naye abataka nga bali wamu n'owekitiibwa Daisy Byuma basobodde okuluyiwa ku malamu. Ne tusobola okubeera nga tufunye ow'okuyita. Embeera ge lubaddemu ebadde mbi nnyo era nga yeeraliikiriza nga n'okuyitako kwennyini abantu oyita ku njegoyego nga olinga ayita ku kunnyanja. Ye ssentebe w'eggombola y'e Mateete Ssenyonga Beeka Byaya agambye nti ekituufu obusenyi obwo bubadde mu mbeera mbi nnyo nga tebuyitikamu tekaakano ke bamaze okubukola ebyentambula byakwanguwa mu kitundu ekyo. Njagala okusooka okwebaza Daisy Byuma olw'okukola omutima guno n'okuzzaawo okuttukiza enkola ya bulungi bwansi. Atuyambyeko nga gavumenti, atuyambyeko ng'eggombola, atuyambyeko nga disitulikiti. Ekkubo lino lya ggombola naye eggombola etalina bikozesebwa. Eggombola etalina bikozesebwa mwe tulinga bassentebe naye terina road fund. Era mu budget ya district tebatuwa ne mu budget ya local government tetulina road funding eggombola tuliwo ku busente obwa didege ka didege tetulina man power esobola kukola kintu kifaanaganako ekiti. Bwe tufuna omuntu omuzira kisanga Honorable Daisy n'aleeta Kalavat n'abantu ne basalawo ne bateebawo amaanyi gaabwe okutuukiriza ekiruubirirwa ky'omuzira kisono baba tukoze bulungi ng'eggwanga. Mu ssaza Buddu nga bannayuganda bali mu kujaguza olunaku lwa Valentino abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kalungu bali mu kutya olw'omuwendo omunene ogw'abantu abakwatibwa akawuka ka mukenenya mu kitundu ekyo ekiteeka mu lusuubo ekirooto kya Uganda ekyokulwanyisa mukenenya bwe gunaatuukira omwaka 2030. Nsuubuga Muzaffaru. Abakulira ebyobulamu bano basinzidde ku Uganda Cares mu kibuga Lukaya mu kutongoza AHF Kalungu Wellness Clinic ng'eddwaliro lino aba Uganda Cares balitaddewo okujjanjaba abatuuze endwadde naddala ez'obukaba era ku mukolo gwe gumu guno Uganda kwe yegattidde ku nsi yonna okukuza olunaku olw'okukozesa obupiira ku mulamwa gwe batadde mu lufuutifuuti nti just use it. Dr. Sentamu Daniel ono nga yakulira ebyobulamu district ye Kalungu ategeezezza nti okusomoozebwa kwe bakyalina mu kitundu kino eky'e Kalungu kwe kw'omuwendo omunene ogw'abantu abakyakwatibwa mukenenya naddala mu kiseera kino nga Uganda erina ekirooto eky'okutuuka mu mwaka gwa 2030 ng'akawuka ka mukenenya bakamaze amamiima. Tulina kiyita President Park Initiative ya 2030 twakatulina ku mwaka gwa 2023
Country Programs Director owa Uganda Cares mu Uganda Henry Magala asinzidde wano n'agamba nti olunaku luno olwa International Condom Day batandika okulukuza mu mwaka gwa 2028 wabula ono mwennyamivu olw'omuwendo gw'abaami omutono ogwettanira okukozesa obupiira nga bano bali ebitundu 37 ku buli 100. Akapiira kano tekanaba kukozesebwa nga bwe kyandibadde. Singa kandibadde kakozesebwa nga bwe kyandibadde abantu emitwalo 3 beetaba. N'olwekyo olina okulaba nti okozesa akapiira kano naddala bw'oba tomanyi muntu bw'ogenda kwetaba naye engeri gy'ayimiridde mu kawuka kano. Ombaka wa gavumenti atula mu district ya Kalungu Dr. Pade Kayondo nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ategeezezza nti nga bannayuganda bali mu bikujjuko ebya Valentine basaana okwekuuma ennyo akawuka ka mukenenya. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaaru Kalungu mu Buddu. Musaza Buweekula abatuuze abeetundako ettaka lyabwe ne badda mu kuyagga beeraliikiriza abakulembeze mu kitundu ekyo. Sebuufu baana ba Kintu. Omuze ogw'okwagala okufuna ebyamangu oguviiriddeko abavubuka okutundanga ettaka wamu n'ebintu ebibabeera balekeddwa gweraliikiriza abakulembeze mu Mubende municipality ne batuuka okuvaayo okuwanjaga wamu n'okulabula abavubuka bano okukikomya bunnambiro nti kubanga ebiseera byabwe eby'omu maaso biri mu matigga. Meeyo wa Mubende municipality Ssaalongo Innocent Ssekiziva ategeezezza nti buli waayita mu bitundu eby'enjawulo asanga nga abavubuka bangi bettanidde nnyo okutunda ebintu bye babeera balekebwa naddala ettaka olw'okwagala ensimbi ez'amangu. Ono annyonnyodde ekyo kigenda kubaviirako okusigala mu bbanga nti kubanga buli kitundu kye batunda tekidda so nga ebintu bino bibeera byakuumibwa bakadde baabwe nabo ne basobola obbisanga. Teyalya amuti, teyatundanga kibanja